Bamulangidde biyitirivu nnyo nga bwe muli n'obutanaaba okuwunya y'ensonga lwaki n'okuwasa kwamulema kubaawunya. Munnange bukyamumanyiira oba bukyamuyimbamu ennyimba simanya zaakayo simanya teyakola mbaga finally amaze n'amwanukula amwanukudde bubi nnyo nnyo naye ate era ye kanaawula ntaawo tumuyite jjajja Iculi ate era avuddeyo n'abambira n'abambira Bebe Cool penge muyina maaso awo zino ze entalo eza guno omwaka simanyi nakumanya bannaye Irene Namatoovu mukwano akikoze omanyi okuddiza guba oyo munnange yavaayo n'akunama n'alaga Nabunya ku stage jjajja Iculi asaze n'amuwa levu eyeetagambika finally Edikenzo munnange amaze n'afuna kusanjukira n'avaayo mabegakawo ne mbagamba mbu baali baamugana okuyimba naye kati kintu kyekoze Lydia Jasmine ne Rema Namakula mukwano mbalina mu maaso awo ng'ebiraavulaavu bibawuuba nti enkolagana munnaye mbayimbiyo ennaku zino eri ggulugulu kansubire muli bulungi bambi basaba vidiyo mugimpereka like era ne saagwena mukwano atanaba kusubscribing atigiro subscribing wano ku Binzanisha Sylvia era onyigende mu notification bell oleme kusuwanga buli kimu kyonna kye mba nteekayo nabagamiza wano mbeera ne updates buli kadde buli ssaawa buli ddakiika nkutandise ne Irene Namatoovu munnange ono ye omanyi bagamba nti okuddiza guba mwoyo olunaku lw'ejjo navuddeyo ne mbaleeterako Kataleya ne Kandi munaye nga nabo akantu ke balinawo akatonotono nga bagenze ne bakagabanyizaako ku abatakola ki abatalina wadde kati munnaye ne Irene Namatoovu naye agambye nzaani nange munnaye kankwate akatono ke nninawo ngenda ate nga banyizeeko n'abo abakola ki n'abo abatalina oba abatalina bwasiriza era munnaye akikoze nga woolabaawo munnaye nga woolabaawo omukadde omumaka gambe ebintu byo bibaddeyo nnyo biyitirivu nnyo naye ng'era kyekintu kye tuba tusinga okwagala kwata akatono k'olina okaweeko munno bannaaye ate munnaye ye Bebe Cool bannange luno olutalo nze ddyo si lwakugwa munnaye King Saha oluvannyuma lw'okufulumya zaakayo n'afulumya simanya Bebe Cool teyakola mbaga kati ate Bebe Cool naye amaze n'amwanukula mbu nno munnaye King Saha tanaaba simanya akozesa ebidagalalagala jjukira ffenna tukimanyi olunnyo bulingo omwaka guggwako Bebe Cool abeera n'etondeka ewaka ku boxingidde kati munnange ebinenna waabyogedde kankweko akavidiyo katono nnyo ate mmale nkwongereyo n'amawulire amalazi bannaye zino entalo zo simanyi wa gye zigenda kuggwera naye nga bu vidiyo buyitirivu mbuyina maaso so Brian bw'aba avuddeyo neyegatta ku kulwanyisa ebiragalalagala that is credibility mwe muleke kuddeyo ate nga mwogera ku Brian gw'olivaayo ddi pass the right information lwaki mulinda tugende mu malwaliro okujjanjaba abaana I am involved right now in 4 artists abali mu rehab 4 naye nsirise 4 artists waliwo ne bemulaba babiri bali ku kalebwerebwe bwe bati babulako kuyingiza buyingiza ffe katubalekere awo naye ekiri very important mwe nga bannamawulire muveeyo namwe mwegatte mubabuulire amazima muleke kusudiya abaana mubabuulire amazima omwana omuntu yenna awunya obubi mu kamwa ne mukazi wo tasobola kwebaka naawe kwe kuva enjawukana z'amaka omuntu atanaaba g'osuubira otya omuntu okubeera ng'ali naawe ng'alina kuba ng'akutte ku nnyindo kino si kyabayimbi kino kya Ministry of Health kino kya masomero schools kino kyamwe bannamawulire mulimu bannamawulire bange bennwanye nabo okukyusa ku mbeera eyo bondoza saagala kuboogera mannya sigenda mmenya naye n'olwana akasaati ako ne bw'aba sikaali wange wako ne bw'aba muntu nga nsanze njagala okuyimirira okwogera naawe ompe interview naye nga nyambadde okwambala kwe nyambadde ng'omuyimbi Bebe nenzija n'emmotoka yange nga bwe nzize Hama oba Land Cruiser nonnyimiriza ng'olimu empale ziri eziwunya oyulise tewasenyeza enviiri nkyafu ddala onsuubira okuwa interview so naawe bw'oba tosobola kukola ekyo n'omuyimbi mugambe ne comedian mugambe nti wange owemula nnyo comedy okuwemula tatunda so muli kibakakatikako nga bannamawulire okwegatta ku Brian okulwanyisa ebiragalalagala si kulwanyisa individuals naye okulwanyisa ki ebiragalalagala ate ne drug n'abanywako akatono nabo bantu gye bali okay ffe kye twogerako misuse abuse okay misuse and abuse kyawukana ne use nze si supportingira ddala use kuba kuva mu use odda mu misuse most likely obanga toli educated mukimanyi bulungi nti industry yaffe abantu abasinga tebali educated naye tosobola gamba nti ba-upcoming bonna bakozesa ki drug no abakozesa bo bajja bakimanyi nti mbeera nkibagamba
so abatana bakusala line tebajja gisala if we fight together. Ye ate nga nkuzzaako ewa jjajja Iculi baka wa Kulantalo munange ye abeera ayagala avume omuntu nga wayagala kwegamba yeekole buli kimu k'oyo omuntu naye naye ate ye abeera tayagala bavume omuntu oba boogere ku muntu gw'abeera ayagala kankuwe ka vidiyo katono nnyonyo ate we tuvaayo male nkutwaleko ewa Penge Penge bannange abantu bavuma ennaku zino. Brian Mulondo wa KFM. Brian Mulondo wa KFM. Waliwo okubuulirira, waliwo ne character assassination. Waliwo okwogera ku nsonga, waliwo ne character assassination. Mr. Mulondo, King Saha yasinga okubuukingibwa mu basajja abayimbi okuyimba ku wedding. There has never been any wedding yali complainze nti Saha ze wano ng'atuwunyirira enjaga. Ekyo kimu. Mr. Mulondo, is it only Saha anywa enjaga? Ekyokusatu. Mr. Mulondo wakawa Saha interview meka. Omanyi waliwo character assassination, waliwo n'ensonga. Okugamba nti omuntu atambula awunye enjaga kyogamba mweyebaka, mweyebika, omusajja alina omukyala n'abaana kyogamba aveeka nga tamanyi kyagenda ku interview. Waliwo okubuulirira ensonga, waliwo ne character assassination. Omuntu ng'alina ekivvulu mu maaso emyezi 2, mubirabye ku Spice Diana, mubirabye ku Chameleone. Omuntu ajja ng'olina ekivvulu kibuzaayo omwezi gumu oba 2 nti naakubuulirire ku weakness gy'olina. Ebiseera ebisinga abatakubuulira ku weakness wabula abeera mu character assassination. Mulondo olina otukakasa oba ddala oli wa goodwill eri Saha ng'otayiminga otya ng'ekivvulu kye kituuka n'otandika okuleeta ono nonsense simanyi awunya enjaga. Katubuuze abali obukoola bo obagambako ddi? Kuba abanywa walaji abakozi ba TV nga basooka kunywa walaji n'atuula ku set bo bagambako ki? Olina okuvaayo ng'oli mulambulukufu ku all levels. Toyinza kuvaayo ku level just emu musimanyi Saha awunya nnyo enjaga. Mulondo wakapangisa Saha emirundi emeka? Wakapangisa Saha emirundi emeka? Era mbaga ki eyo y'omugole gy'olina kubanga Saha ye muyimbi yekka okuva COVID asinga okuyimba ennyimba z'emikolo favorite w'abantu ku wedding. Teriyo mbaga neegi, teriyo mukolo n'ogu. Kati Mr. Mulondo, are you picking on Saha as an individual to get a picture of all artists or picking up Saha as in kiri personal? Kubanga really olina okuba n'obukakafu bw'ogenda okwongereza to your assertion nti Saha awunywa enjaga. Owe n'example enjaga enywerwa all over, abantu banywa enjaga bonna wano world over, but ewunya etya oyambeko police tubeera ne Saha tetumanyi nze mpulira awunya Versace gogamba awunya enjaga bwetyo weewunya. Mr. Mulondo, you a TV presenter, oli wakabi, we all have flaws. Wandibadde osobola okukubira manager Sam Mukasa eyo issue si ntono ku muntu alina omukyala omuzadde alina abaana okitegedde. Wandibadde okubira manager kuba omuyimbi ono alina ekivulu. Oyinza okuba oli mutuufu mu nsonga yo naye time kwogi delivering dineerabikanga character assassination ng'omuntu adamaginga concert, ng'omuntu adamaginga omukolo. So mbadde njagala kusaba Mulondo oyinza oba oli mutuufu but sometimes twetaaga hikima obuntu bulamu nga tonna destroyinga business ya muntu kuba nawe tomanya nawe oli renowned person. Wayinza oba yalina omuntu flaws kugwe naye nga should he bring them publicly really? Awo we twayise naye nga Mr. Mulondo tulina otutegeera oyinza oba oli mutuufu naye kola gundi eri geno musicians naye okulondamu omu nga ffenna tukimanyi nti music industry kuva ku bawala ba producer TV presenter mwe munywera ddala enjaga. Sifa abantu ba bulijjo mwe munywera ddala enjaga kuba emirimu gyammwe giri stressful. Ojja ku setting onywedde walaji, onywedde enjaga, onywedde kuba simanyi. So abayimbi TV presenter bloggers almost you are the same except ndabi akatambika omusajja bamuyita Brian Mulondo simumanyi simulabangako. Ndabi musajja Kasuku yamulese mpola Kasuku yamulese abadde ku radio nga bagirako Saha nti Saha awunya. Ani amulese? Kasuku funa peri n'ekipapula wandiika nti Kasuku. Endabika y'omuyimbi emuweesa ekitiibwa ebiseera ebisinga. Omuyimbi bandi nnyo tebalina ssente naye afuba okulaba nga yambala akasuuti, afuba okulaba nga takunama nga balukoma, afuba okulaba nga management ye teboggoka na bakasitoma. Waliwo omuyimbi mu Katonda mugulu ng'olaba ttiimu gy'akola nayo ng'eya Kenzo ogituuka nga bakubuka beewo kitiibwa ogamba yes this is a real brand.
appearance y'omuntu yenna ino ekintu kyaddukanya oba mulimu mu society kwe bagenda osinziira okuwa ekitiibwa yensonga kitolabanga omusosolodooti akeera ku makya n'omusanga ng'alina amalaasi ojja kwewuunya archbishop archdiocese kimwe bamuyamalira emisomo gye naawe kenyini ojja kwewuunya ojagamba liyi ono bishop oba kalidinaali yamalirawo emisomo ng'enviiri zimulinga bisagazi ati nti tebafanya oku physical appearance ya muntu ensonga kyosanga omuntu nga mukatonda mugulu ajja kushonga abatisa amayirungi muno osanga omuntu kusho mukatonda mugulu n'omuyita kusho oba ojja okwanjula asooka afumita emisokoto gy'enjaga ebbali mu mmotoka tandi ajja kuyimbira abagenyi obootegesi nga wamuyise mukatonda mugulu naye nga alina kusooka kubanga yeekomera mu mmotoka osanga omuyimbi atamanyi wawaddenze kuyimba najja nga akunamye muyimbi mukazi natamanya nti mu kidaala omwo omuli okufumbirwa oba omuli omulogo ogufumba oba ogwokwanjula mulimu n'emiti emito najja n'ayawuza kaca bamututte onkubye eikolayiza bankubye ngoba ne byakolakola n'agenda ayawuza bwejjo nga mulimu amabujje mu kwanjula bati mu kidaala tebategedde mulimu gwabwe tebaguwadde kitiibwa beerabidde n'enfaana yaabwe erina kufaanana etya mu kifo ki ekisinza okulikubira nga kikuba King Saha kiri ekintu kimu yalwawo okubeera nga akola ku kye bayita physical appearance ng'agiyonja ekisinza omukuba King Saha yali nnyo ono lasita atafaayo abantu abamuze mulama Mose Radio kyasinga omukuba Mose Radio yalina physical appearance laga nti muyimbi Mose Radio zinabangana yalinga awunya Mose Radio yalinga muyimbi asinga okuwunya munansoni Mose Radio yali awunya ng'alina zino enjala zirimu ebitoko ebintu bino ebya bbulaaka nga tasala njala yalinga enjala zo zonna zagubala sigala gwanywa mana bibundi byanywa enjaga yageera ekinayo kye yanywanga ng'otuuliragako mu nga Mose Radio yaddira omuntu alinga nnyugunya but this man was talented tunamufuli Mose Radio ng'ayinza okubeera n'ebintu ambali saati ya white muno ebintu ebipaapi bya yellow and this guy was a big intimate yalinga teyeefaako ng'olaba amannyo ezo ng'amava kulya ffene. He was disgusting, but he was really talented. Nga dread ewunya, dread yajja wa memory CD nga awunya bubi. Lwaki abantu abamu amanya gabwe manene okusinga. Mwale mwamanya nti amanya gabatolokako, gabasukka obunene. Erinya likutolokako n'obeera ng'oli batutumu nnyo, ng'oyimba nnyo, kati bwe litoloka likweragiza okukola ebintu ebimu ebikwetaagisa okukola. Ebimu ku byo olabisooca mu bantu. Nze kyemmanyi era kyemmanyi ku King Saha akitegedde. Saha yali bwati nsezemu okumitinga Saha one has been smelling really good. Olutalo King Saha ne Bebe Cool erwajja. Bebe Cool n'ayogera nti King Saha awunya. Mbabuli ya King Saha has diversified. King Saha twali tumanyi olinga yali abeera ku nnyanja. To a kind of gentleman ish King Saha. Ntika kyakuba ne ku masuuti. King Saha yajja alunga is smelling really good. Kitegeeza ki nti ever since Bebe Cool called him out. Nyamugamba blood owunya onywe enjaga. Yana ya making the sure anti no yerwana King Saha is a nice guy. Ayambala munje ngato nungi akola butimu kuba kimanyi ekyo Bebe Cool kyayogera ye omanyi omayimbe mbamwe kuba sometimes abamba genda for their weaknesses omuntu okugera weakness point yo naye akubiriddala watu kati twisa bwe mwachi manya lyako era akuba teyega nakiriza nyo enjaga ne Bebe Cool yalina okwogera ku kiri nti owunya n'okuwunya ne mutabani we najja n'akola olimba n'agamba nti no owunya kitegeeza bali baagala kukyongera bamanyise nti ekyo kyoliko kifu naye era King Saha